Abagizi ba Uganda Cranes Geoffrey Tulyamusiima ne banne abalala 8 okuli Nuwa Kasumba, Muhammad Kigula, James Katongole, Joseph Sempija, Frank Tusime, Godfrey Baleche, Lonchi Zito ne Kalo Kongayi be bawabira FUFA mu September omwaka oguwedde lwakubisa tikiti nnyingi ku mpira gwa Uganda Cranes ne Comoros ogwali Namboole nga September 4 omwaka oguwedde. Tulyamusiima ne banne bonna balina tikiti ne baaganibwa okulaba omupiira ogwo olw'ekisaawe okuba nti kyali kijjudde nga n'abalala bangi basigala wabweru. Oluvannyuma lw'okwongezaayo omusango guno olw'omulamuzi Patricia basaze obutabaawo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi oguwedde, leero ku kkooti y'engassi eya Civil Division yasangibwa ku Trade Towers mu Kampala kwe kubadde okuwulira omusango oguvunaanibwa FUFA okubisa tikiti ennyingi esukka mu muwendo gw'abantu abalina okubeera mu kiseera ky'e Namboole. Omulamuzi Patricia basaza kennyini ataddewo olunaku lw'Okitoba nga 16 omwaka guno okutandika okuwulira omusango guno, wabula ng'asabye enjuyi zombi okukozesa ekiseera kino okulaba nga bakkanya bweru wa kkooti. Munnamateeka Dennis Lukambi yakiikiridde FUFA ate ng'oludda oluwabi lubadde lukiikiriddwa Anthony Wemali. Naye kkooti egambye nti omusango gwongezaayo paka mu Gwokumi tulabe nti tusobola okugonjoola ensonga ezimu n'obabuulira ki kye balina okukola nga tebaali tebanaba kujja mu kkooti. So tugende tulabe nga tuteesa nabo tudde mu kkooti nga tulabye ekintu kigenda mu maaso. Atukkirizza tugende tugezeeko okutabagana n'omutabaganya wa kkooti tulabe oba ensonga tuyinza okugimala nga tetugenze kutawaanya mulamuzi kutuwa nsala. Bwe biba biganye byonna ennaku z'omwezi nga 16 tujja kutandika kuwa bujulizi. Tulyamusiima ne banne baagala FUFA bayitirira obukadde 5 buli omu nga bwe bukadde 45 wonna awamu olw'okulemesebwa okulaba omupiira wamu n'okukosebwa ku baafuna olwa poliisi okubakuba mu tiyagaasi olw'ekisaawe okuba nti kyali kijjudde. Ekisaawe ky'e Namboole kituuza abantu 22,022 kyokka Tulyamusiima ne banne ezimu ku tiketi ze baagula namba zaazo ziraga okuva ku 5,000 okutuuka ku 8,000 ng'omupiira ogwo Uganda Cranes ya Mega Comoros ku goole mu kubwereere neeyitamu okuzannya mu Africa ezabadde Gabon.